okwogera kukubaganya ebirowoozo okwefumiitirizaako okufaayo ennyo eri obutebenkevu bwa Uganda eno ey'omu maaso era tugikutte bulungi. Ekyokusaalirwa ensi eno kyerina sibuuziza kubatuuliza abatuuliza mbalamusiza tusereeta nakumakadi kaitiri ate bannakyoteera tukafunye bulungi ng'ate oluguudo bamaanyi baati balusimamu ebinnya nolwekyo tusereeti bano balusimamu ebinnya mu covid abo abaali baagala okusimba ebitooke mu nguudo naffe ani yasimba balusimamu ebinnya mu covid nga beerimbise mu kifaananyi ekyokusaalirwa ebinnya ne bigaziwa ne bibalemera kati ate baddirira koolasi bakolokotako bali bakottaka kale kyekimu ku bizibu bye tulimu nga kyotera ne laaka kati gwatamanyi nti bakolakolatawo ebizibu bye tuyitamu naye enkuba egenda mu maaso etuna kakati okusaaga kungi era bwe mpulidde bano abeenaalemu nga boogera ne banzijukiza bino byabwe bobajja nga baze ku tiktok aba tiktok tebabirangako sirias n'ensonga ne bwe bayabuvunaanyizibwa bagizanyira mu kuzanyiza ogundi bamukuba amasasi pasita Bujingu wakati sijja kuswaza kati ebidongo bikuba era bakayingizaamu nemadingo bakayingizaamu simanyi naye bintu byabavubuka omulembe bwe guba bwegutya omwami Museveni bwagwonoonye tujja kuguma ate tunakoleza naye kye mbadde ngezaako kulaga nti bano bamadimbuko ngamba bamadimbuko nga njogera ku badijji balina engeri gye basaagiramu okunyumisiza abavubuka kati bano bo bawulidde omulamwa guno ogwa transition balowoozeza nti kusaagamu busaazi kwogera ku bugumya lulimi eno ensonga nnene zezimu kuzisudde amawanga bw'omala okufuna omukulembeze naddala nga mwami Museveni yajjira mu nkola ey'okuba emmundu n'afuga emyaka 38 nga n'atalina mannyo n'omwana omutaayo yakayonka ennaku 2 asobola okukiraba nti ayebye toyinza butalowooza ku transition bw'otagirowoozaako bawetaaga kusabirako era bw'obanga oli mu Uganda yeno nga ekyo tonakirowoozaako abasaba ku muzikiti mazitaddwa be baludde bakusabire kubanga kyekimu ku bikulu bye tuteekeddwa okulowoozaako kubanga ekiseera kikoze eki kiweddeyo omuntu yenna bw'akula waaweza emyaka egikola ekiraamu akola ekiraamu lwaki akola ekiraamu asemberedde okufa akati Uganda gye tulabira ddala nti egenda kufuna enkyukakyuka tuyinza tutya obuteeteekateekera nkyukakyuka ze tulaba nga zikoze eki zengedde naye enkyukakyuka zeetaagibwa naye obubonero obulaga nti zaalize tebulina we bulabikira mu bakulembera kyokka nga zozo tezirina kyakukola olw'ekiragiro kya Katonda zo zeerudde naye bannaffe abatukulembera bali mutulo babongoota tebannamanya kubanga singa babadde bategedde gye baalisookeddeko esemateeka nawuliddeko nti baagala kuleeta mateekateeka simanyi ebaleeta binaabamuko ku makulu naye ssemateeka agenda okuleeta enkyukakyuka essaawa eno yalibadde ali ku mmeeza bagatukubaganyaako ebirowoozo nti kanaakawaayiro mulaba kanaasaanira kyekyalibadde kikubaganyizibwako ebirowoozo wonna mu Uganda kubanga kyo kikoze eki kyerudde tekiriiwo kyokka ekyokusaalirwa n'agaliwo tegassibwamu kitiibwa era ensonga ebyobuli awa lulovulo bali balukwago gaafuuka n'amannya gaabwe lulovulo kubanga mu Uganda ekyo weewuunyisa abantu ng'ogendedde ku mateeka era aliwo yakambula nga nalaba ekintu nakirondawo nokakwata nakasula mu kigundi kyegondi yayita bukomutwe zenajjako wano nga nakajja mu kibuga aleeta akamantaalo k'omukyalo mbuuza buli gwensanza kalabika kalalu babiŋŋamba nga wekima naye nga ensi tugitambuliza ku bikokujju kati omuntu olwokuba Uganda tutambuliza ku mateeka tuteekwa okutandika okukolawo enteekateeka empya ezigenda okutulambika nga tukyusiza obukulembeze bawo bugenda kukola ki kukyuka tulina ekizibu kyokulonda ekimanyi ebibadde bibaako akasambulabwa bibadde biva mu kulonda ne Nigeria okiwulidde okitegedde omukulu yalowooza ye yakola transition ng'ekintu ekiri awo ekyokusaagamu obusaazi n'ayingizaawo mulingi
yagenze okulaba omusajja bamutwalira Migwa amuna atalengedde omusajja mukulu nga bamutwalira Migwa agati kanyingirewo omusajja bamutwala bwe yalabye nti no omukulembeze gwe baleetanga ekibiina kyabwe bagenda kumuwangula ne bayiyiriza akalulu kongezebweyo Senegal kakati kakati bw'olaba embeera gye tutambuliramu ng'ensi ensi etuuse ku kiseera eky'okukyusa obuyinza ng'abatukulembera bazinze emikono ekiseera kigenda kutuuka nga tuyitawo tufuneyo omukisa abantu bano batuwulirize bogereko nabo tukikyagaanye bwe mbadde nyanjula pulogulaamu eno ngambye nti abazannyi ebyobufuzi buli kye bakola kati bakikola lwa transition which you are saying is a fact naye bakyetooloola mu roundabout kyokola nagasseeko kali nti ensonga eno tugikutte bulungi tekwatiddwa bulungi n'akatono ono Hajj Yusufu byabagamba ebyekibiina whatever ekisinde kye balungiza byonna bigiada towards that direction naye era owulira bakyebalama nawo kennyini ekintu bakyetooloola eno naye nga kikola nabye nti tukikutte bulungi enkola ya sitantebe mu Uganda yafuuka ennono ogikwatako girimerera abantu babyogera kwata obuyinza najawavudde gyavudde avuze amafuta nga zikwogera ekintu ekifaananga ekyo ng'akimanyi bulungi ono musajja Muganda Kabaka Kiggala yalwa nnyo ku Namulondo n'akaddiirako n'agirekera mutabani we Kiyimba ate n'amusooka okukisa omukono Abaganda ne bagamba Kiggala addako naye bwe yaddako mu mbeera ki yaddako ne liba bitya inookulembera akati njagala ono ategeere kyanjagala amanye kiri kimu nti mu Buganda okwawukana n'ebirala sisitimu yalambulula bulungi kubanga tetwetagose mateeka tetwetaaga nanongosereza muki mu byobukulembeze bw'Abaganda bimanyiddwa omuntu ajja atya avaako atya ekizibu kya Uganda si mukulembeze kulwa mu buyinza naye enkola emuleeta n'emugjawo kikyali ekisomoozo kubanga kyamazima kiri nti mu Uganda n'amawanga ga Africa n'oli bw'abadde ayogera yakyogeddeko nti okubba akalulu simanya mweyogera Tanzania simanya obaati bagambye ono nti awangule tewangula tukimanyi nti obululu bubbibwa ne mu America abaabubba ne Trump akukkuluma bamubbako akalulu enjawulo eriemu nti wakira mu America okabba okimanyi nti okabba bumu oba okubitoddamu ogenda wano Uganda okabba omanyi nti nja kuddamu n'akaddako nja kukabba mutegedde mwami Museveni n'akabba mu 2021 nga ne mu 2026 apatayiti erinnya nja kukabba nako era wano nga wagenze okola okubetinga nti ani anaakawangula 2026 ofuna ebitundu nga 98 nti Museveni ajja kawangula naye kawanyi nti ajja kubba kabbe tiwoleza kama buli munauganda akimanyi nti Museveni akabba eyo ndowooza yo genda obuuza abantu ne booteeka ku ssimu awo Museveni akabba oba akawangula wajja kubuuza free and fair elections kikyali kisomoozo mu Uganda kati ekyo kisobola kutuleetera mitawaana ki bannansi kasabamala okujjula ebirowoozo nti akalulu tikasobola kubaggyirako omukulembeze kuleeta mupya bayiya plan B eyo plan B ebadde ewa Sudan yebadde Libya ebadde luddawa buli wamu obalabe nti kigaanyi bagenze mu violence Hajj Soweto bw'abadde ayogera ku economics wa Hajj Soweto mulamu naye tamukwanaganya na byabufuzi era nja kumusaba addeyo yetegereze economics we lwaki ebyenfuna yonna gye bidobonkana lwa bukulembeze kuba bubi wano mu Libya tiwaali wabi baali bagagga buli muntu akimanyi oba akisobola akimanyi oba takimanyi simanyi oba baali babbe naye beeteeka mu katego akaabakyamu okujja okubayingiramu eggwanga ne balidobonka era kakati bakaaba wano Sudan beeteeka mu katego akaabakyamu okubayingiramu ne babadobonkanya kati bakola ki bakaaba
n'amawanga amalala mangi nnyo agabaddemu ebizibu ebifaanana ng'ebyo. Engeri yokka gy'osobola okuggyawo ekizibu kwe kuteekawo enkola ematiza buli muntu nti omukulembeze tusobola omuggyawo era tusobola n'okuleeta obwafu bwe twagala. Kati ekyo mu Uganda kikyali kisomoozo. Tulina okukola nga tugenda mu nteekateeka eyo okulaba nti Uganda tuginyweza. Institution ki gy'olina wano mu Uganda gy'ogamba nti yeetengeredde esobola okusalawo eby'amakulu? Institution ki? Bano bawagisowedu bye bali ekibuli ekundi Kampala mukadde. Ennaku ezo Mwami Museveni ng'ebintu bibatabuseeko bagisowedi. Amabanja gabalimbulago bati. Emisango giri mu kkooti. Badduse emisinde wa Mwami Museveni tutaase gatulimbulago. Obimanyi? N'omusango gwabadde mu kkooti nga babawaabidde. Ekyo ng'okivuddeko baakale Kayihura. Ng'amaze okwejjerezebwa emisango. Misinde wa Mwami Museveni n'afukamira muzeeyi weebale kunsonyiwa. Omugambe byava mu kkooti. Nga kkooti emukoze ki? In this case, Mwami Museveni si yamusonyiwa kkooti. N'abalala bangi abawanjagidde Mwami Museveni abasonyiwe ng'ate emisango giri mu kkooti. Kyengezaako okulaga nti institution tesobola kusalawo kyakyayo Mwami Museveni takkiriza. N'ekyo institutions nnyingi mu by'okulonda. Mwami Museveni nga tuli wano okukalina kwedde Kayunga. Era mumizine essaawa 24 naye NRM yekola ki? Yagambako nti Electoral Commission. Institutions zikyalina okusomoozebwa. Institutions zikyalina okusomoozebwa. Poliisi amagye kati tugende ku nsonga y'amagye. Nkulaga institutions njagala kinsonga ginyikize banku. Ono yakulira security agencies mu district. Akasambira mu yero. Ono akasambira mu yero. Era ono magira wano nga ataddeko vote Museveni paka last ono. Obeerawo. Era kizibu nnyo okugamba nti siwa NRM. Naye ng'ono ffe tumuwa omusolo ogumusasula. Oyo mukiise wa pulezidenti mu district. Pulezidenti wa NRM. Kati kyogamba wa DP alikikiridde wa NRM. Kati gwe kimwe kyemutawula. Mupapa yasinzidde e Roma. Naweereza Hajj Umar akulira essaza. Kasitaba musiraamu. Kasitaba wa NRM. Temwawula NRM na gavumenti. Ono mukozi wa gavumenti si wa NRM. Ono mukozi wa gavumenti. Waliwo enjawulo wakati w'omukozi wa gavumenti ow'ebyobufuzi ne civil servant. Ndi wa byabufuzi, ndi political, siri kaawo, siri town clerk. Kakati iyo byonna mujja kubisiikako nga bwemwagala. Naye mumanye nti ono mukozi wa gavumenti ffe tumuwa omusaala. Basekabira bye bakola ki? Ekyo bw'oba okyogerako kirowoozeeko nti oli oba NUP ate asasulira owa NRM. Ate nga zinnuma. Honorable Mpuga ne Honorable Namayanja sibasasula. Kiba kikyamu. Omusolo gw'empa. Owulira information ya Uganda Municipal Council kiba njagenda sebase. Bwebale nnyo. Ekiberebere. Uganda Municipal Council kwendi kwa executive. Ebanja wali ku Kitante Road. Ebanja government ya Uganda 70 billions. Situli banako. Yatutwaleko ettaka mailo 3 tumubanja 50 billions. Ewamuze billions 10 mwaka. Tituli banako. Ekyokubiri government ya Uganda. Ekyokubiri. President kye yakola wali.
yali awandiikira ekitongole ekiramuzi olw'ekyobujega ekisembayo omulamuzi kyeyali akoze ekyobulyazaamaanya ebyali ebikyamu naga nti kabulanga nekandiika ebbaluwa obulyazaamaanya n'obuyaayi obuli muki obugenda mu kooti naye obwo buwumbi batusasule nga Supreme Council eterese abantu naye nsabwe ontaase mu ddakiika entono ze nnina bwe ndabye wano muganda wange Ssentamu ng'akwata omuzindalo obutagumuggyako ne ndowooza ku bwe baagala okuggyako entebe ewooma. nange bwe nkulabye ng'okukaya Ssekabira akute kyengezaako okulaga nti olaba tukayalira akazindaalo kano saasira omuntu akutte entebe y'eggwanga gyekwate gino emmere togita musaasire ekikemo ky'amaanyi nnyo kubanga olwaleero muganda wange Ssekabira oba muganda wange ono Ssentamu akuba omukulu omu mu Nuupu yatugambye twewala obukoofiira naye ensonga gye waleese nkulu nnyo era ya muzinzi okukyusa obukulembeze bannayuganda njagala bawa magezi wadde nga waliwo obwetaavu mu bamu ku bannayuganda okwagala okukyusa obukulembeze era nga kya mugaso naye gwakyusa sooka omanye ky'okyusa ne kyokola ki ky'ojjako ne kyoleeta bw'oba nga owangadde n'akemitwalo 5 akakadde naye ng'oli akuleetera bwa 50 bupya 2 olw'okuba oyagala nnyo kyenji toyaayaanira nnyo bwa 50 buli oweeyo akeetaanoko bwe tutunuulira eggwanga Uganda we lyafugirwa mu bafuzi bali ab'amatwale limale lijje wano ku independence okuva mu 62 n'okutuuka olwaleero emyaka okuva mu bafuzi b'amatwale n'okutuuka mu 62 n'okuva mu 62 okutuuka mu 86 emyaka giri mu 10 n'okola ki n'okusoba emyaka okuva mu 86 okutuuka olwaleero President Museveni gyakulembedde gy'emitono ennyo. Kati munnayuganda gw'ayagala enkyukakyuka sooka otunuulire emyaka 10 n'okusoba ebyalimu n'emyaka gino emitono ennyo ebirimu olyoke oyagale enkyukakyuka era bw'oba ogyagala girowoozeeko bw'oti okuggyawo jjeno omutuufu oleete kibanda omutuufu sooka omanye ebikolwa bya kibanda n'ebikolwa bya jjeno nga tonnaba kugamba bugambi nti ojjawo jjeno oleeta kibanda sooka omanye ebikolwa n'ebisaanyizo ebibeera mu biti ebyo kubanga bwe tunaba tugenda okukyusa kuyinza okubanga kwetaagisa nkugambye naye siwaayo ka mitwalo gyange 5 olw'okuba kakadde bampa obw'50 bubiri obupya mbukubanga nkyusizza nsooka kumanya mugaso gwa mitwalo 5 nentunulya n'obw'50 buno bwebampa obubiri omugaso gwabwo nendyoka ngamba nti mpa kyenki okitegeera kakati bannayuganda ate enteekateeka ez'okukyusa kakulu kugwe kakati enteekateeka gye tuyina nga bannayuganda mu kwagala okukyusa obukulembeze tubeere bagumiikiriza ng'ensiri y'okukatimba ati ebeera kusuwaddire kuba gweri ebemulaba gweneerumako ebemukola ki neegumiikiriza era bantu waliwo akatimba naye neekola ki neegumiikiriza kati ne Allah okutugamba nti inna Allahu maswabirina katonda ali wamu n'abo abagumiikiriza nsa abaganda baffe bano babeere bagumiikiriza babeere ne katonda kubanga katonda atuliriza mu butagumiikiriza omanye enjala ereeta omululu ate omululu gumalawo empisa ennungi oyinza okukyalira Hajj Umar nga yakutegekedde akatunda n'ekyemisana kati aba yakakuwa ekyemisana bw'okipapira kiyinza okwokya n'onywaga omukataasa ng'ate juyisa ava eri mu kisenge kakati bano abakulu babeere bagumiikiriza nti enteekateeka ey'okukyusa obuyinza okuva mu mikono gya Pulezidenti Museveni okugenda mu mikono gy'omuntu omulala eri mu kuteekateekebwa ate mu kiseera ekitali kyaki ezimu ku nsonga lwaki balonda Pulezidenti wa DP omukulu Mao okumuwa minisitule eyo gy'alimu
kwe kuyambako okuteekateeka transition. Ekyo ye yakyogera president yabayo n'abikakanya. President agambye it is okay. Mawe yamanyi byayogera naye it is okay. Tebiriimu. Naye nga Mawe yabyeyogerera. Omuzadde ogamba omwana nti bw'otuula ku siga abantu bwe bafa kiba tekitegeeza nti amugambe direct nti amugaana kugwa mu kyoto. Naye kiri abakiyisiza mu lugero. Kakati bwe tubeera nga tutandise enteekateeka ezo ate abakulu bano bennyini ne bateekawo embeera eraga nti tebazaagala ez'okuleeta enkyukakyuka ate nga balaga nti be bannankyukakyuka baba batukoze bubi tebazaagala batya. Olwaleero bo bennyini bagenda bakuba ebigambo byabwe nga babinyonyola nga situjja kukkiriza byansikirano, situjja kukkiriza gundi kuleeta gundi. Eyo nkyukakyuka. Kakati waga tebajja kukkiriza enkyukakyuka baba bagiwagira. Kubanga nagamba ddala bwe tukugamba nti baati genda okyusinga okusooka ofuluma ogenda okyusa essaati. Nibyo ddala n'ofuluma n'okumawo ng'ogyambalidde ku bikuku oba okyusiza. Byanjawulo mwenda ne mukaaga bano kye bagamba. Byanjawulo mwenda ne mukaaga wadde byonna bizingeko. Bwe gavaako ne wagendawo genereeta omutaka nti amasannyalaze gaaka nnyo. Eba generator. Kati eno stand by generator. Kakati ekyenjawulo bano ekisinga okubaluma nti nga bw'olaba nti mu Uganda amasannyalaze ge twasangawo President Museveni ngazze gagenze geeyongera obungi kati obweraliikirivu bwe balina balaba amaanyi President Museveni gamweyongera ensi zongera omuyaayaanira zongera okugamba nti oba wali bale tova kuba President bwa Uganda kati kwe kutya bano kwe balina. Kubanga bwe amawanga gatowe mu lukiiko lwa Naamu ne bamugamba tukuwadde emyaka emeka 3 okulembera Naamu. Amawanga amangi nno ne gagamba ti tusazeewo okulembera Naamu emyaka emeka 3. Kati bano batunuulira ne bagamba nti akalulu kadde katuuka 2026. Emyaka 3 gye bamuwadde giggwako 2027. Kakati ono tunaafuna mukisa ki okumujja mu ntebe gyakola ki? Naye kimanyi nti bayinza okulonda bwa ssentebe bw'ekyalo nga mukyalo ewaka agamba naye abantu b'ekyalo kino kuba katono. Omukyala naye ng'ekyalo kyonna kitudde si bwe kikuwadde obwa ssentebe naye nga mukyala w'ewaka agamba anti omukyala ayinza okunyiiga olw'akantu akatono. Kituufu omukyala ayinza okunyiiga olw'akantu akatono ennyo naye ekyalo kiba kikulabyemu emigaso. Era olwaleero amawanga gonna okulaba nti President Museveni y'omu ku bantu abakulembeddemu mu kutereeza amawanga agafunye obuzibu era nga yeebuuzibwako tulooza tikijja buzzi tibakiraba mu kibanda okugamba tukongera emyaka 3 tukulembere kibanda tibakimulabamu ate kibanda wano yotugamba nti bw'abadde agenda eyo abantu bonna bali bamukkiririzaamu. Twalinda abantu bano batuuke wano babuze kibanda aliwa tiwali yanyiga ku kibanda. Kibanda n'agamba nti nze nalibadde omutuufu okwaniriza abantu abo ne tulowulinda nti tumulabe ng'agenda gye bali twalaba atakwata ku ddala kati ne twewunya n'ekibanda ebigenderwali. Kakati asigompa bwenzijjawo kakati njagala abakulu bano bakkirize babeere bagumiikiriza. Enteekateeka zonna ez'okukyusa bwe ziba zijja ekirungi nti buli luvannyuma lwa myaka 5 wabeerawo okukola ki? Okulonda. Kakati tuli mu nfuga ya bibiina bya bufuzi era buli kibiina ne kireeta candidate kyo gwe kyekakasa nti yasobola okiwangulira obuyinza. Kakati bano bannaffe abagenda okuleeta kibanda abagenda okuleeta retired Kano abagenda okuleeta President Mao abagenda okuleeta n'abalala bajje tugende mu kabbinkano bannayuganda bakole ki? Basalewo. Naye ekizibu ekiriwo nti bo okuba tibalina bigendererwa ebyo ebyokukyusa bo bajja kuyambako ffe kutunywereza mu buyinza ne gye bawangula gye basindika abakkunga tebabasindika eri gye batalina buwagizi. Anti kati be ekigendererwa kyabwe kunyweza ffe kubanga singa baali agadde okukyusa obukulembeze okuva mu mikono gy'omuntu omu bannayuganda gwe baagala baaligenze mu kitundu gy'alina obuwagizi ne bateekayo obukiiko bwa kkunga ne bafunayo amaanyi naye balwanira bwe balina amaanyi
Bobi Wine yatandikira mu mambuka asijjukira bulungi yatandikira Fort Portal n'atambula mwamukomya Luweero. Ngaddekera awo. Kati mbuli ati wawulidde ofiisi ya Kkunga ebweru wa Buganda. Kyensuubira nti yali akola ekyo according to you. Ati n'okutambula kwe yatambula lindako saakuyingiridde. Ne n'okutambula kwe yatambula yakunga aba Buganda be yatambula nabo okugenda eri abeerisi be baamulinda. Kakati ate bwe yakomyewo era amaanyi n'asigala gagataddewa mumufunze nga ye ekigendererwa ki ye bw'omuwa okulembera oludda oluvuganya ng'amaanyi agayina wano ye kimumala tekimwetaagisa katono nnyo era n'ebigulume